bw'abadde ayogerako ne bannamawulire mu makaage agasangibwa Magere mu municipality y'e Kasangati. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP alaze engeri gye yalumbibwamu abasirikale ba poliisi bwe yali ava okukyalira ku munnamateeka we George Musisi n'atuusibwako obulumbaganyi obwamuleetera n'okufuna ebisago ku kugulu kwe okwa kkono n'addusibwa mu ddwaliro Ensambya. My driver saw them coming, and because he knows how they usually behave, he very quickly rolled the windows of the car up. Unfortunately, the roof of the car was still open. So one of the police officers climbed on our car and pepper sprayed inside the car through the open roof. Now, this forced us to come out of the car. And as soon as we came out of the car, one Robert Kuzara, who is the DPC of Chira Police Station, ordered and shouted, "Shoot him." Kyagulanyi akkatiriza bannakibiina kye wamu n'abawagizi be obutassa mukono wakati mu kulwanirira eddembe lyabwe nga bannayuganda kubanga lyabwe bange newankubadde nga basanga okunyigirizibwa okw'amaanyi. I must mention that I'm a very, very lucky man, because in the presidential campaigns of 2021, a similar explosive was thrown at me, but it missed me narrowly, and it hit a lady called Zubeda. Zubeda lost her leg. Kyagulanyi alangiridde nga bw'agenda okutwala abo bonna bekikwatako mu mbuga z'amateeka wakati mu kubonyaabonya bannayuganda era nti bano baakuvunaanibwa ng'abantu ssekinnoomu. We are going to sue these criminals in their individual capacity. Mu mbeera eno asabye abagabi b'obuyambi bonna okulekeraawo okuvujjirira ebikolwa ebireetera okutulugunya bannayuganda olw'ensonga nti obuvujjirizi bwabwe bukozesebwa okugula ebyuma wamu n'ebyokulwanyisa ebikozesebwa okutyoboola eddembe ly'obuntu. You friends have either knowingly or unknowingly sponsored our operation, and we ask you to stop. We want to encourage you to review the support that you give to Dictator Museveni, thinking that you're giving it to Uganda. Wano wasinzidde n'asambajja alipoota ya poliisi gye yagambye nti ye yennyini ye yeekoona ku mmotoka ye ne yeetuusaako obuvune era bw'atyo n'ayogera n'omusirikale eyamutuusaako obuvune buno bwe yamukasukira akakebe ka ttiya gaasi. When you saw ordering for my shooting is called Kuzara Robert. This is the man that ordered for my shooting. You saw him on a video shouting, "Shoot him." This is the DPC of Chira Police Station. And then the man who threw a canister at me is called Twesi J. Kaino Elias. This is the man. This is the man who pulled a gun at me, but because the camera was looking at him, he wasn't sure whether it's live or not. He put back the gun, went around my car, picked a canister and hurled it at me. Abamu ku bakulembeze mu kibiina kino omubadde Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe mmeya w'e Kawempe, Derrick Nnyeko omubaka w'e Makindye bavumiridde ebikolwa bya poliisi eby'okutulugunya. Abasirikale bangi abakola ebikolobero ensi yandibategedde nti ebintu bye bakola si bituufu. Tugenda olumu ne tunenya force yonna naye nga mulimu abantu abamu kinnoomu. Iffe abanyumizaako era n'abawangaala n'abasirikale bano mu communities zaffe tukimanyi nti abasinga bangi nabatuwagira enkola n'ebiki bye tulipresentinga kubanga obutumbaganyi obutemu obwali mutegekeddwa bulabika bwali bwakumumiza musu era bo abalyolyombi ba dictator baali bamanyi nti oba oli awo bwe banaamulumba ekisooka bajja kutumalamu amaanyi. Twagala tutegeeze dictator n'abantu nti NUP ngumu nnyo. Habati Mugabe, John William Ogenda, bibakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.